talina n'omu kaye talina na moral authority na moral fiber etwogerako kubanga wano si ye yatuleeta ffenna ebigendererwa byaffe wano byanjawulo. Oyinza okulaba mwami Frank Antambi nga ye alina kyayagala ku media, oyinza okulaba nga mwami Kasiye alina kyayagala ku media. Kakati ye kaye bwaba yajja ku media nze by the way nakugamba era nagamba ne Kakalamu nti nze simuyinaako buzibu nange we mbadde ndowooza sigera era nze kaye sina kye namukola by the way. Ebintu byonna byatandika nga mpisiza mu mbeera etali nnungamu. Wisdom kaye talina mulimo. That's a fact. These are facts, and Kaye must understand his situation before he engages, before he opens up on other fronts, which will be deadly for him. Okay. He doesn't have a job. Okay. Onyange mbu yeggalira mu nnyumba n'akubira abantu mbu agenze kola. These are facts. Yagambye Saimo Lindako egera maaso. Yagambye nasulanga wowe. Let us pretend nasulanga wowe. Ebintu Kaye binalaba abalirira ebitabo yali musana big fair budget ebyo ebitabo nga byabalirira. Nange yagamba nasulanga wowe kati musiyazi. Ye musabba sajja be basulewe. You see, Kaye you indicate yourself. N'abakazi bajja Bible ogero olwabo. Okoza abato obutobo. Ne buli omu ntambi yasulako ewange. Oli musiyazi. Kubeza ekintu kimu. Kaye nga mukyakwatagana. Yali avumyeko omuntu oba nayogera ekintu kumuntu nga nawe okkiriza nti kikyamu. Ati siri manager we ate siri tompa buvunanyizibwa. Nyoko ati lindako goyagala kupa responsibility zitali zange goyagala ntuze Kaye omuntu omukulu ize Kaye bavuma tebankwatako. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga n'ebbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Eno nene leero lwa nsonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka akati eno y'abantu bisatu so kupita ejja tuuka ekiseera ekole ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago. Kale nonya kuba nafa Aulia Holdings ngokozesa namba ez'essimu mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga ate ffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango. Ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina ttanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke
obulungi omutali mujjuzo ebifo ebyenjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu byemizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka Brain Parents Day and Boarding Primary School. Showtime Music presents Aziza Zion live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Namukwakula, the resentment. Battle wakati w'abaana abannayuganda abaffe. N'omu Nigeria, Ken Eriks Ugo. Zubeida njakukuba. Don't push me to the wall or you will see the other side. Zubeida tontakula. Ku Serena nga 18 November 2023 Victoria Hall okuyingira emitwalo 10 emmeeza milioni 3 emiryango giggulwawo ku ssaawa 4 ez'okumakya. Kyonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba nkubuuzaako olunaku olwaleero kansubire oli bulungi yonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi weebale kubeerayo weebale kukola wiiki eno kale tuba tukomyewo ne weekly panel ate okusobola okuba nga tutunuulira ebitambudde mu wiiki ebikoze kiki ekiyinza okubeera emabega w'ekyo ky'olaba ate n'ebiyinza okuba nga bifaanaganako bwebizito as usual ku panel mbeerako ne Frank Ntambi nsanyusa okulaba Ntambi once again nange bwenti mukama wange nina kasirye saidi za wano mbuuliza ku bantu abalaba Saimo official mwenna tubaagala nnyo mwebale kubeerangawo nga mulaba mufollowinga weekly round up eno kale agamba atya Junior Technoculati mu ggwanga muno abatulaba leero ngenda kwogerako mpola kwa John nabadde nakasongola nakubire ne yakyo ngamba emotoka eyo gwagivuga nga sigwavuga ngamba kale nabadde mu convoy ne mukama wange minister wankubiridde nze mba nyenze mu trips ezo emotoka tukozesa za government so okweraliikirirako nakusiimye nnyo nabadde nakasongola nakomyewo osanga mukaaga ogw'ekiro kasongola walawe wato oba mwaguddeko mu jjamba abye twadde tulina okukola byabadde biwanvu mungamba bwe twayogeredde wali twekomawo Kampala nabadde nkomawo Kampala naye tulina stopover ze twakozeemu okwogerako n'abakulembeze kibattaka kyeyongedde nnyo erudde erwo olw'enakasongola naye ng'abantu bonna twongere okubagamba nti minisitule y'ebyettaka eyongera mu maaso n'okukola kulaba nti ab'ebibanja basigala ku mataka gaabwe ate ne balandi road ne tubakompasetinga kulaba nti wadde balina ebyapa naye tebagobaako baki babibanja gwe mulanga gwa president Sebo. Kale nkwaniriza ku show olunaku olwaleero era nga wendowooza tugenda tutambule twagenda bba wanene walwale si bingi naye kyendowooza nti biyinza okugejja mu nnambululo okusobola okubijjayo amakulu gaabyo tulina entalo mu bloggers then Alien Skin and Bob Wine chance comments then wera tujja okunoonyeza muganda waffe David Lutalo ne remarks ze bimu ku ebibadde mu wiiki nebera bingi nnyo naye ndowoozeza nti nno bino bigenda kutukolako nnyo ekisooka mbandi ku ssimu yange eyo ku TikTok ngenda okulaba nga ka video ng'omukulu ono gwe mulaba wano adze ku muntu omukulu amuvumye kalusu yo amuvuma byali bingiko mba ndi awo ngendo laba ono ka video ka TikTok ne statement nene basimewe mamunyize mu biraba ne statement nene eri mwaka wala yaliyo ono yaliyo ono yakyogerako ono kati ye specifically nga atunudde mu kamera bwati ngamba kino kiki tuliko kakati mbandi ku channel bagiyita Uganda bikoze bitya Uganda mu bipya embozi mu yogi batandikira ku ono ye muntu asuso genda ke Dubai ne yewana abantu batambudde amawa ayo nange no bakyogera nenjirowoozaako nolwa pona lesi kiwadde budde kiki walowooza
naye sikiwadde bwebudde we yakoma waawo n'atunyumiza emboozi kati nga eno yali etukolera naye naye nzijukirako nti musajja no yatunyumiza emboozi ye Dubai ng'abala bagenda mu America ne balakola ki ne batanyumya anyway ne badda ku ono naye ne bamusesebbula bibye ebintu byonna bigenza obbeerawo kasirye of course ku pano kuno twaliko ne Gine tufunamu issues zendowooza nti ng'abantu bagamba abantu abawamu tebasobola kulema kukola ki kontana naye nga nze nali ndowooza nti bya bulijjo ebisobola okutuka time ne bikola ki ne biggwa naye gye bigenda kirabika kinenemuko okusinga bwe tukola ki bwe kiri kakati gweno firimu ogenda beera advisor kupanda kinene Junior nkitandikirewo tandikire wa mwami owakaluso mukama wange kitwe kyali kyetaagisa kyekyo kyali tekisobola kulinda ekisookera ddala mbadde sina kubuuza abantu bulungi ate kano kankayiseewo nga bukyali kuba gye tugenda mu maaso nyinza obutafuna mukisa nina baganda bange abanteekamuko ku ssente ezo ze nali nteeka mu kalusu ndi marketing manager wa companies ez'enjawulo ezinsobola okubeera nga ntuula ku panels nga zino neewalala era nga nsaba mba supporting nabaganda bange abamu Nowatch abagamba nti firimu z'abavijje ba Uganda zonna kweziri sasula emitwalo yongeza ku ddoboozi fena leero tuzenga tulinganga abayongobevu naye sasula emitwalo 3 jokka omwezi subscription fee obedengola firimu z'abavijje ba Uganda ku Nowatch Ivan Karan Sports Center yasangibwa California Plaza ground floor room number L49 akutusa ku buli kalonda yenna akozesebwa mu byemizannyo sula birungo yasangibwa katale kewandege yakutusa kenkoko empom mu bipimo byonna mukama wange sebo kati awo tutandise kyekyaite kisobola kulinda ekyamanyi odda ku musajja n'omusesebbula kati ekiriwo Saimo ndowooza ebbanga lyembadde mu kamera wano nga nkola omulimu guno teri muntu yali andabye nga nnyize we nali nnyize bwe ntyo naye kisookera ddala tuli bantu ya humans abalina emotions naffe nti singa ozitriggeringa obubi sometimes tujja kureactinga naffe mu measures ezimu nti bingi ebibaddewo bingi ebyogeddwa naye wabeerawo weweekuuma naye n'otuuka ekiseera obukkakkamu obwo nawe ne bukuggwako ng'omuntu era after that interview nafuna mixed reactions mu bantu ab'enjawulo gamba antambi ate si gwe tumanyi bw'otyo ekiwandibadde okirekera oli yennyini kuba ye twamumanyira bwekityo gwe brand ye badde eri ku muntu ayimirira n'annyonnyola ensonga naye nange ne mbagamba nti sometimes wabeerawo woba olina okuvaayo obeereko byotereeza ng'erinnya lyo liri mu bitoomi bali mu kubeera nga baliddugaza omulimu guno gwe tukola Saimo nti olaba tulwana entalo ezitali zaffe n'oyimirira mu lutalo nga terukwatako naye ng'odifendinga amazima olwo ate kikwata ku ggwe nga ggwe oyagala nnyo agenda oddukulwanira ate nga naawe oli mulwanyi mu ngeri emu oba endala so bwekityo bwe kyali ku lunaku olwokuna byatandika ku lunaku lwakuna lwa wiiki ewedde in fact najja wano ku lwokutaano naye mbabuulira mwenna ekyali ebya radio 4 era gwe kennyini Saimo n'oŋŋamba antambi kimma amazzi kikole kireke ne muganda wange mirundi naye bwatyo bwe yaŋŋamba tezo ensonga zimma amazzi zireke kuba nali nze nga mpulira obusungu ng'omuntu nga njagala bako kyenjogera nenzireka ng'omuntu kale kyammala enviiri ku muntu ku lunaku olw'omukaaga lwennyini omukulu we yagenda kazindalo ku radio 4 ate yadda ku nze nadda ne ku ono nadda ne ku fulufiga n'avuma ebyabano ntalo zaabwe saalifuddeyo naye ate erinnya lyange lyakola ki lyajjamu okiraba nga liri mu mbeera y'okubeera nga lirengezebwa omukulu yennyini okitegeera ne ŋŋamba naye kayinza okuba kagenderere ng'omukadde akola ki akogga nti ayinza okukikozesa akasooso buli wanaaba agenda nga nfunirako engeri gyankuba engolo ne ŋŋamba ate kijja kubeera nga kisoboka ekisookera ddala nga byali anjogeddeko si bituufu njagala mbeere nga mbitereeza so mu kubitereeza naye ne mbeera nga mutereeza n'omuwa kubanga nze nkimanyi bulungi nno teri muntu mu nsi muno alina monopole ku kuvuma abantu abamu just tusirika busirisi naye ekintu kibayita okuvuma kyekintu ekisinga obwangu ennyo ndowooza mu nsi yonna nti buli muntu asobola okubeera nga avuma okuvuma nursery rhymes kyangu n'ekirala nze ng'omuntu student of literature both in Uganda and English sisuubira muno waliwo ekigambo ekipya oli kyayinza okunvuma nga nze sikimanya in fact I can even triple or double because I'm a literature student so nze vocabulary yange ate eri much richer than ey'omuntu ng'oyo tuyemba nsazeewo nti lutalo lwa bigambo war of words ate ngenda n'ensukka nawo oba okitegeera so wentyo nali triggered by ebyanjogerwako nga ye nange ne ŋŋamba ye ate kyekiganye platform ki yiyo nengenda nenkola state of the nation address ku Monday nentereza ensonga mukama wange
bwe kityo bwe kyali omuntu ne muteeka mu line mwalina okubeera nga adya naye nga ndi mukujjawo obulimba bwe yali ali mu kutunza ensi okitegeera one era ne ngamba agenda kufuna omukisa ku panel eno Simon kubuuza ebibuuzo bino bibiri byali mu kubeera nga yeesibako yagamba abantu pano gye nasooka ojjukira pano gye twasooka okukola we wandeetera twali wa success awo yagamba nti Simon nali neetyebese muzaamugula Simon ogamba nti ondambya aveewo omukulu n'agamba amuleka omwana abeerewo mukama wange njagala otegeeze panel oba wekito bwe kyali oba si we kyali ekyo kiveewo Lawrence bwe kyali ne junior yaliwo era Simon gwe kenyini nyini wangamba amunaye mbadde nkulaba ngewalala because that time nali nkola ne wakakala nga tukola anogamba atambi jango tweyungeko mu buntu so neyo omukulu yakinsini weti nze mbuye yandete okubeera ku panel ogwengongobye nga tonjagalako era nga tommanyi obo kitegeera kati ekirungi olubale w'omulamu takola ki tasamirirwa wooli ekyokubiri n'agamba nti omuwala win success mbu yankwata bukolokolo n'antwala ku Urban TV omuwala win success nampa interview sikola nko na win success in history ku Urban TV era nasoka kumulaba ku lunaku olwo saddamu kumulaba okitegeera interview gye nakola ku Urban TV najokola n'omuwala amuta Caroline Maka badde mukwano gwange throughout like for 7 years era yankubira nengenda nenkola ku Urban TV era ninayo interview emu najokola ne Caroline Maka kati olengera ati no wano wabeerawo okwagala okulimba abantu ekintu ekitaliiwo kati nze mbayo kubeera nga ntereeza okitegeera mubye nayogera byonna mbinako obujulizi byonna mwogerako byonna mbinako obujulizi nti bituufu nnyo era singa onooba olina omukisa ojja bimbuuza mu maaso naye ekyokusatu kyeyayogedde kweyo sho gy'ogambye ya Uganda mu bipya emboozi mu Uganda yagambye akaana kukamanyira katyanga nakasuzanga ewange waswako ne wakaye kakati ataawo kaye aba atandise okukola propaganda na kulimba okitegeera ekisooka tasobola kwerabirira kubanga ye tasobola kwerabirira nyonnyola okunnyonnyola kiri bwe kiti tobasobola kugamba mbu toyina kyoliola muzembwa kati kaye tasobola kwerabirira atalabirira ejjagala kale webakako kewa kayinza ati wasula yo webakayo ko sebakanga ko nali sobola kwebakayo obo kitegeera kubanga nalina wembeera era nina wembeera omuntu gwe kije wakola ke wakaye kisemberedde okwebaka tewali impozi okunywa omwenge gwe twanywanga naye yantumanga buli we najjanga ngamba onde wanusinga oluma atotule ludda wa Uganda kyekyo nedda sebo nze naliyo yagamba nasulayo kati manyi kibinyo okudistorting omutungo manyi nawe bawegasse nze nkimanyi ziru muzimmeka nze manyi nalabeemu andi wakoma mu ddiro yawe wali oyina obbeera igenda kale obo kitegeera ebyaddala tansuzangako nze nina wembeera ba youtubers abakola nange bamanyi gyembeera side z'ekyanje eyo gyembeera waggulu eyo sisulangayo obo kitegeera so kyekyo ebiddako ojja kubeera ombuza mpola ayali lugenda big today musheyo nako olwa twagala nnyo solutions wakuba tosobola kunoonya solution ya background gyotakola ki gyotamanyi ekisembereyo ddala akimanye bumanya nti nno kyasobola okunjogerako wano I can triple okitegeera nze ekweyita renegade kitegeeza I'm not afraid to say anything at any given time of the day so wabanga badde alowooza nti byabadde ngaayisangamu bali ne basirika yagudde ku muntu omukyamu what he can do I can double I can triple venomous words ezisinga nezize obo kitegeera olunaku olwajjo nagenze ku BTM bankubira ne bampa olunaku it was last week nesisobola this week nabaddamu ne bankubira mbeere ku show yabwe era bagala mbeere permanent ku lunaku olwokuna era we nagenzeeko nenjogera ensonga zange omukulu nakuba essimu oyo yali ne kiraneeke kire kitamivu ekirala nanywako naye ani yagamba abantu nywa nawe oli mutamivu ng'onywa ati yaŋŋamba uliriza yangamba nnyo omwenge sigwegana nko siguwakananga tekimufula mutamivu takati obo era tunywa kutamiira then notamiira okuka obo kitegeera kati wakiti yanywa mu soda ye ne mutamivu munne Laneke ne bakuba essimu bakubira management ya BTM nti mukyaza mutaka chali ako ku TV ya chali waffe akamanyiro ye katuusa awo nno nebuuza jajjawo nankerekeje gotubuulira ati yazimba yoko ku TV eyo okitegeera so akamanyiro kabaka ino kubeera nga kakoma sigo ino kubeera nga obulira abantu balina okukyaza kola TV eyo obo osobola YouTube channel yagikola yagwa naye ali ku masi y'abantu abalala abamugoba so akamanyiro kalusu kakomye kunze ndi musajja muzibu nnyo akubeera nga ndi musirifu nywa ku mazzi busungu bongi owai nali mmanyi omanyi Junior nawe you are confusing character bwembeera nawe inze nobwe bujulizi nina mukwano gwange Aisa ali South Africa eyo yankubira Aisa is a friend to Kaye and he is my friend
era one time ndowooza the last trip Kayeje yakola e South Africa nali n'okubeerako nga ndiko ne Simon Munene nga tuliko ndijo ndowooza ne Seguya lwakuba nti nze nali naakakomawo nga nkooye esigenda so ngeza kunnyonnyola level of friendship y'omuntu gwe njogerako naye nga nze Junior mu defending nti Junior is okay just tugenda kubitereeza Junior yes munyiivu nnyo ngenda okulaba ali watabukidde TikTok ngenda okulaba ka video kafulum okuba egambo ddene bwe ninga kati Junior gwe kyekikutta batulaba bebale kutulaba ekisooka embeera eno gyegenze yongera yennyamiza era si embeera gye twandiyagadde kubeera ki kubeera nga tuli bwe tutyo naye omuwandiisi omu yagamba nti eddagala ly'omugwagwa oba omusiru oba atategeera kiri kimu maanyi kubanga omusiru ne bw'omusiriikirira Simon nja kuwoteese gwakatabo kaleke gyekali so Wisdom Kaye kyannaku nnyo nti yeetadde mu mbeera eno etalina unprovoked kubanga ku bonna bakeera okumakya okuvuma teri yamubbira mukyala we tewaliwo kintu kyosizirako n'ogamba nti omuntu ono yankoze kino era nga bulijjo wazaakola naawe kennyini ssebo mwami Simon yakuwaayiriza dda asiga ekifaananyi eri abatulaba ne ba enkanya nabo entegeera nti wano ffe tuli babi mbu sympathy mbu ffe tetutegeera n'akafuna amasimu 3 okuva ku Radio 4 n'olwaleero bankubidde bunyende nkole programu ku Radio 4 kyenagaanira ddala si kyayagala kusharinga platform nowempulira nti Kaye ayise wali saagala kuyitawo kubanga ate nze unlike other people omugenzi Isima we yaliwo twalina enkwatagana ennungi era ng'ebintu tubikola bulungi naye bw'otawa banno kitiibwa bw'okola nabo omulimo gwe gumu Simon oba ogenda kusanga ebizibu singa bukya ku makya Simon ne bakusanga nga oli mu kwevuma ne Kasuku ne Faruku Sakozi abantu bayinza okugamba Simon bano bantu bawangala nabo omwami oyo Kaye alina ebizibu 3 is a village champion osegera village champion yatya buli wobeera oyagala nnyo olage nti wooli osegera kamera eriwa naye oba tolina kyoyogera oba oyagala ogiyingiremu kale ate in the process n'okola ensobi ekyokubiri alina superiority complex ye musumbuwa omuntu nga tolina kyoli naye ng'oyagala olage ensi nti olina kyoli ffenna abatudde ku pana eno tetuli batabani be talina n'omu Kaye talina na moral authority na moral fiber etwogerako kubanga wano si ye yatuleeta ffenna ebigendererwa byaffe wano byanjawulo oyinza okulaba mwami Frank Antambi nga ye alina kyayagala ku media oyinza okulaba nga mwami Kasiye alina kyayagala ku media kakati ye Kaye bw'aba yajja ku media nze bayida we nakugamba era nagamba n'ekakalaamu nti nze simuyinaako buzibu nange we mbadde ndowooza sigera era nze Kaye siina kye namukola bayida we ebintu byonna byatandika nga mpisiza mu mbeera etali nnuŋŋamu sigera nze ni musajja mukulu sigera we mba nkwatagana naawe respect is two sided sinza nze kuwa kitiibwa ate gwe nga tokimpa sigera ekintu ekyo bwe nagula emmotoka yange eri yagenda n'agamba si yange nagyewoze mu bondi omuntu asukka waawo okutanga okwogera yogera okitegeera oyo Junior emmotoka siye abantu bagenda mu bondi n'asasulawo bagivuge kati awo otegeerera nti omuntu oyo teyali mukwano gwo Simon nze nina abantu abatanjagala abasobola okunkubira essimu nga nguze essaati empya just essaati laga nti
Junior sikwagala naye saati yo yakunyumidde. Saati kamanyi. Saati ko kaki? Manyi. Waliwo obusiru. Bwolabanga you are going below civilization. Neke yasoma. Ekyo sayimo. Oyinza okuyimira mu kamera nga Frank Antambi. Abaddeko kyatuukako nokati ekyo tekimusaana bwe bujja. Kati abantu batwerimbikamu nti bakwano baffe. Ninga siki tebakitegeeza. Ekyokubiri bwe nagenda Dubai nze Kaya abadde atambula. Ngera nzija wano ningamba abantu bati bane wisdom Kaya aliki ali bweru mu receiving ayina kyagala okumpa akimuwe. I have done that several times. Kubanga nali ndowooza ngamba bwogamba muganda wo. Kwa enyonyi simu nnyo. Kayene kakalamu ebagenda UK. Nze kenyini nateeka ko live yange ku Facebook ne TikTok. Ne bajja ne boogera n'okwogera balina mu katale. Segera simanya waliwo ekingudde olususu nga luli yakayebwa ati alina byasindika. Okigere nze kenyini sayimo najja ne ngamba abawagizi bange n'abawagizi be tubanesa Kayali UK najja nayogera. Ali wa queen nze Junior bwe nafunye omukisa kanguyite mukisa. Ogenda ke Dubai ku trip Kaye gy'ataasasula. Tainako wadde tiketi gy'ataamanya era obujja ne bumulinnya. Oyo yakagenda wane Dubai sizo bujito yagala nyende. Nze abantu e UK bangamba nga Kaye yagenda nga n'abagamba ebigambo. Oyo temumuleeta. Oyo mbega. Nze by the way let me tell you. Nze siwaayira. Duncan ojo omukyaze wano. Mbozi mukati. Bawaako Kaye ebintu bye naagano bireeta. Yes, yangamba. Gwe Saimo. Nze revo jenina nina ku sente zange ezimala kitegeera sogera bigambo bino tinjagala favor oba nasasuddwa. Wabula bino byenjogera biyamba muganda wange Kaya twagale tuwe solutions. Kyenjagala. Osigera. Bino byonna byenjogera. Ffe tuze tukola ki? Tubisirikira. Osigera ninga abantu bagamba nti omuntu oyo akola bwati noka I'll find out myself. Osigera. Ffe twabeera wano n'omugenzi Isima ng'ayina content ne views ezisinga z'oyo omuvubuka. Nenga tayisamu bantu maaso. Kakati kibi kye twogedde ekitaliyo. Kaya asula kazo mu single room. Otegera. Wait, yayina double Land Road. Kiri ekisenge n'akitwala yakiwa mupangisa. I have been at Kaye's home. Kaya yayina ebisenge bibiri. Kiri Land Road. Whatever you're doing, you guys is wrong. No, this is a fact. You see, when we are giving people help, Nzege yasoma psychology. The first stage of a solution is to first understand who is in which situation. Acceptance and denial cannot offer solutions. Osulakazo, isn't it true? Okutali musango. And we are not. It is apakazo. Call it all sorts of names you want to beautify it. It is kazo. Subdivision. Is it Kawempe? Kazo but upper. No. Kaye abera azanya mupiira wali n'abasazi b'embizi n'abagundi bakapeta olweggulo asamba mwenda kasawe kazo n'abaki abakola mpoko joint mbo bekolamu obubiina ab'obutale mukole team abatunda embizi mukole ezammwe abatunda omaso kati babeera basamba mupiira olweggulo. No, by the way, these are facts. Sagala kwongeramu. I have ever come to cheer Kaye myself. Ngali mukusamba mupiira wali bwakuba mwenda. Wisdom Kaye taina mulimo. That's a fact. These are facts, and Kaye must understand his situation before he engages, before he opens up on other fronts, which will be deadly for him. Okay. He doesn't have a job. Onyange mbu yeggalira mu nnyumba n'akubira abantu mbu agenze kola. These are facts. Teri muntu kiruma. Nze Junior bongamba Junior ovuga Subaru. Junior okola mu ministry. Junior osula kyengera na kyanja. Oba olimbye.
okwewa image etali yange nze abantu bayagadde nyuza nyerolo ezitali zange neŋŋamba ekyo sijja kikola kubanga abantu we banaazuula amazima ndiddawo bannange tuleme kweteeka mu kiraasi ntambi kasirye ezitali zaffe kibi nnyo ku midiya kaye ekintu kyonna kyalimu bamukubira mu muzannyo gwo ogwa blackmail kaye zazanya blackmail ku bantu gwe n'ogamba omubaka Honorable Nsereko amaze okufiirwa mukwano gwe Katolu bw'amafenna tulina mikwano gyaffe zenna ba obi bange nga bambikidde wano ne program eyinza okukomano noamba Honorable Nsereko underwear yajambalira can you say that? No, there is a level that boy must still fall. Beba muwagasi banya beat nze sayimo sikola program ku radio ikugambye olwaleero bakakubira amasimu emirundi esatu radio 4 nze sura gede kola program ku radio 4 because I have 3 reasons that still stand and everybody knows them. I cannot share a studio with Wisdom Kaye ekyo kyonna kisalawo because our level of intelligence differs and we are not going to be there. I'm a brand, I'm an established brand mbadde ku social media emyaka 5 bajjakana na duli bagenze bande shewon. I know this game better than most people. So wakati ekyokubiri nafunamu obutakanya ne Balamu kakati Balamu minister mukamange we yafiirwa omwana nasanga Balamu nga yakoze kuki kuntegeka nezija mubuuzeeko because nze newe batwafunamu obutakanya nze Balamu muntu mukulu asobola okunzaala atanyambye mu bintu bingi ate akyanyamba kwasibanyisi gye ntwala. Balamu yaŋŋambye ebigambo bino bisatu gwe nakumala ne taatawo n'atabula nakolaki kati enkyanzi gyantya ku leediyo ye ebyatukyankalanya byaggwawo kwaze sinoonya publicity sinoonya mizindaalo so kungu nga tonnankubira sooka ogambe Balamu ankubire nange nti Junior ebyatukyankalanya twabimala. You are like a son to me. Jangu okole mbawe tamuzi zange nti wemba nzija Kaye tabeerawo bwemba nakola Kaye mu mujonze siri option. I'm not an option. If you want to treat me on the expense of an idiot, I cannot. Fibuliko twasoma, we are specialists. We have important jobs. We sit mu bantu betutuula nabo oba ono bakola nabo oba gwe bokola nabo. Kaye is the least. He's not doing us a favor. And he's a graduate. We can work without him. Nemu Bloggers Association namugobyemu. We can work without his idiots. Ate mukama wange nti anze head of protocol. No kuba president, it was my initiative. Nga mwesi kwa secretary general tamwagala because tategeera nga sikiraba. Kakati oyo atutwalawa. Kakati nga maliriza. There is only one solution. Young man Kaye, cool down. Cool down. Speed gyotambulirako nene. We are not your sons. You didn't bring us here. We can differ on opinions. Leave our private life out of your nonsense. Ebyo wagende UK no yagala okwata omwana. A lady called me. Called me. No, this not is Ntambi is not blackmailing anybody. A lady called me in UK. Yapada nemitwalo 15. He left Wisdom with his young daughter. Omwami natandika okupokera obugambo. That's how low he is. And you want me to sit with him again? But aren't you going personal now? Those are facts. Do you want evidence? Let him go to court. If he didn't do that, and let me tell you, we are not here to defend his idiocy. Umanyi mweche muyina Johnny anoyogera bwotyo anze sina wentandikira na wenkoma anze sinawo nti yawo wasusewo ngaudiwe wangambe wentandikira ne wenkoma ngani. It is your reaction that triggers my reaction. So kakati nze baize weka ebi yanjogerako sabiraba era nze simulaba mpulira abantu bangamba nti Kaye yayogedde bwa. I used to watch him. Kaye was good. Ngayakajja. He had a positive vibe. He was promising. You could see an element of leadership in him. But on the way he lost it, one, yayagala okubanga isima.
Kayako pa character ayagala abeere junior bwalaba Ntambi n'ayagala akupe character ya Ntambi bwalaba muganda ngo n'ayagala. We are here because of knowledge. We do research. So the only solution is inagambye kakalamu amugambe. For us, we are open to negotiations. Okay? He can come at my home. Ngabwe yajjanga. Mutekerewo Nairo Janwa. We share views on the way forward. Ayagala nnyo n'akabuza akakalirire. Ekintu omuntu kyatavudde okulaga publicly. We muvayo ne mukimwogerera. Fenga yabitwogerera. Tesirabangako Kaye na chupa yaki. Nga kasiyita najja. Obadde obuzo omulimu Kaye gwakola. Kaye agamba mubalirizi wa bitabo. Uliriza nze yava make. Nze yagambye bagigala mu university. Ulira yagambye Simon Lindako egena mass yagambye nasulanga wowe. Let us pretend nasulanga wowe. Ebintu Kaye binalaba abalirira ebitabo yali musana Big Fair budget ebyo ebitabo nga byabalirira. Nange yagamba nasulanga wowe kati musiyazi. Yemu basajja be basulewe. You see, Kaye you indicate yourself. N'abakazi bajja Bible ogero olwabo. Koza abato obutobo. Ne buli omu Ntambi yasulako ewange. Oli musiyazi. Oba makagoloji. Kale junior webale. Sina kalonji ke mfunyeemu. Kati go suubiri yange. Akarungi what does also be the Akarungi? Because initially when I interview Ntambi naye sigenda kwegatta kubagenda kuyita Ntambi annyonnyolera ebigambo ebigumu bwe bityo ewange ng'otya Kaye. It's not a matter of ani gwotya naye nga tuli wamu gwe tuwangula oba okitegeera twali tutambula nga tulina isima Katonda natwalako isima kale essaawa zino tulina Kaye junior abamu tebamanyi si analyst ali awo nti analyst Ntambi kasiri bazze tulowooza ntutandise okutambula kati abatambula tukola ki tutambula kati wekuba akaawaguka nze kunze nganze sikikkiririzaamu naye byonna obirabe kasirye where is the problem kubanga at least you're not an affected party. Olaba Simon ebimu ku bintu nze byenzize neetegereza mu industry eno kubanga ovudde ku bino ebyentandise okukola content wange okweraga eri ensi waliwo ebibadde nga baakaddo byojjanga ng'okola ng'okulira mu industry era bintu bingi byoyogerako omuntu n'akubuuza ekyo wakimanyi otya naye ng'oluusi wakola ki waliwo okitegeera era nakigaako ne Alan Rumuti abantu abasinga nze we twali mu kwataganira wamu night life eyo tenkolera kati abasinga mu art ono bamanyiraganira nnyo mu kimu night life kati atakulabangako mu bbaala oba ewantu wonna ekira asobola okuba nga ye takola ki takulabangako abantu bano abasinga balinga buwundo emisana babeebase batambula kiro kitegeera n'ebintu bingi ebizenga bibawonze ekimu ku bye neetegereza mu industry yaffe neya art ba creatives bonna kuba bagatta abayimbi abakola content abafirimu abaki nti tulina ekintu kye twalema okutegeera okitegeera nga ate kiri very fundamental kiri kifakita nnene singa tuba tunaagenda mu maaso ekintu ky'okukolera awamu kikyatulemye okitegeera lwa nsonga y'ensigo eringa ezzeesigibwa okuviira ddala emabega nti buli omu ayagala abeerewo ng'omusajja ku lulwe buli omu ayagala okwekisasayizinga amaanyi agage nti akola ki ye nga ye waaki w'amaanyi kati oluusi bwe tukuubaganamu katini bwe tuti tuba olwedde tubanga abakirinda edda okitegeera tubanga abakirinda edda nti buli omu yayagala dda abe n'amaanyi agaki n'amaanyi agagaagawamu okitegeera nezo kyenjo osooka okwogeranga lwaki twetaaga okuba nga tusobola okuba nga tuwuliziganya nga abakola omulimu gwe gumu lwa nsonga obwegasi geemaanyi okitegeera bwe mubanga mweyawudde ebiseera ebisinga tokola ki ffenna tetufunamu Professor Lumumba alina we yagambirako n'agamba nti Abafirika balina ekizibu kimu nti ffe tulina nnyo 100% mentality eneetusumbuwa nti Omufirika bw'ojja n'omugamba kasirye kankuwa akamyu kalamba oba nkuwe 10% ku njovu Omufirika ajja kwagala akamyuke naye ng'ate woogeraageranya ennyama eva mu kamyu tesobola geraagerana eva mu 10% kuki ku njovu okitegeera kati ofuna enjovu eyo tulina kuba nga tukoze eki nga twekutte wamu okitegeera fayina obukuubagano busobola okubamu tusobola obutegeera naye ekitta obukuubagano bonna bwe tuba tufunye okwongera okubeera waasi kwe kugoyinga under the belt ekireeta obuzibu kwe kutya okwegamba amazima olwaleero osobola okuba ng'olina ensobi gye walabanga ku Kaye
naye ng'akyali mukwano gwo nga tewagimugamba okitegeera nti Kaye ayinza okuba alina omuntu gwe yavuma ng'akyali mukwano gwo nga tekisaanidde Kaye vuma muntu oyo n'otamugamba olwaleero nga mukuubaganye lwoba okirabye nti Kaye abadde ng'avuma abantu abadde nga blackmailing nga lujjukiro kikola ki okimugamba kyandibadde beta ng'okimugamba nga mukyalina enkolagana yandibadde asobola okukiwulira ne kati ne bw'okyogerera eno buli kyoyogera alabanga gwakukuba naye kyayogerera eri olabanga gwakukuba so nga ate wakati awo wabaawo amazima okitegeera nti bano basobola okuba nga balina bye boogera Kaye nga bituufu nga ne Kaye alina byayogera ku sayidi eno nga biki naye we babyogerera mu kaseera k'obutalo oli akisudiya ne kikola ki ne kyeyongeramu okitegeera nze bwe nalaba vidiyo eya Ntambi kyenajjamu kimu kyenasooka okutunuuliramu kimu era ne nga Ntambi ejja kimugambira ddala ku paneno nga ffenna tukola ki weetuli okitegeera Saimo nze nira ekintu kyenzikiriza nga ffe abantu ebiseera ebisinga buli omu alina obutali butuukirivu bwe naye ebintu ebimu ku risiki ze tusinga okukola kwe kuggulira omuntu oluggi n'ayingira ewuwo okitegeera bulira musajja munno bw'akuggulira ng'oluggi n'oyingira ewuwe ne we muba mutabuse mutya mubamu by'osobola osigaliza ebiri sayidi ze eriwo oluggi naddala nga ggwe ozimba ng'omuntu ali sivo tolinga ye nti ogenda obandukira ku buli kimu ogenda ovuma buli kimu lwaki olwaleero Saimo bw'oba obadde tonnatwala Ntambi wuwo osobola okwerowoozaamu ogwaki ogwokubiri n'ogamba singa ajjeewaka bwe tunaasobagana asobola obbikola ki asobola obbiteekawo okitegeera kati byebyo ebitwemu ku bye tuba tulina okwebuulira nga tuli wa nekugamba nti nze sisobola kikkiriza omanyi ekyo kye batera okugamba nti tozze kulya na kubala abaana osobola okulya abaana n'otakola ki n'otababala kubanga ffenna we tuli wano buli omu asobola okuba nga alina obunafu bwewa naye ekyaleeta olutalo lwa Bobi Wine ne Bebe okwonoonekera ddala batandika okwekuba under belt bw'otandika okukuba wansi w'omusipi amazima otta essuubi lyonna eryandibaddewo eryokuba nti musobola okuddamu ne mutabagana okitegeera ebintu ebimu ku bisobola okutta kwe kubanga mwerangira bye mwakolanga ebbali nga nammwe mukikkiriza nti bino bye tukola tetweyagala bigende mu kamera kubanga muli ba mukwano ekirala kwe kuvuma famire n'osukkako katene kangeze nga bonoolaba Junior ne weevuma ne Junior n'otuuka n'okwata ne ku muzeeyi we eyo pesa oba okoze eki oba okubye andabero gyo kiba kikoze eki wemu ku busungu obutono okitegeera awe twafa ne kati buno obuzibu nti abantu baffe bano baba batubalaba newe wababira tuba tukyali mikwano gyabwe kati tetwegamba mazima okitegeera kituseera ebyo mu maaso twagala ebeetya efaanana etya okitegeera kyetwagala kye tuba tukola naye n'agamba ekisinza oleeta obuzibu tutya Museveni atya okwetunuulira ne Kagame n'amugamba nti owaaye amazima gali nti okozesezza ssente z'omuwi w'omusolo n'ozikozesa ebikyamu amazima gali nti okozesezza ekintu kino bubi obuyinza obukozesezza bubi n'okuba abantu abo bakitya era naga bwe tuba nga tukyatya ekyo n'emyaka 10 mu maaso tujja siikana twogere ku kintu kino kitegeera ebimu ku bintu ebiteekeddwa tuleetaamu tubisolovinge kwe kuba nti abantu batutya nga batulaba mu zikamera zino views tuzirina comments nnyingi buli omu atwagala otusemberera naye woofuniramu obuzibu obanga ofudde obanga olwadde ensi nekwambula abantu ne balaba nti oli bubi ba creatives bangi kibatuuseeko nti naafa oba n'alwala ensi nemwambula neraba nti ali bubi okitegeera kakisa ke tulina okukozesa okwetereza kekano nga tuli wamu nga twegamba amazima nti muganda waffe sente nga tonnazoonoonera mwenge owoosula si walungi sente nga nedda sikipointinga ku muntu sente nga tonnazoonoonera mu bakyala atirisi wandikozeyo ka bizinesi n'oyipuruvinga wano na wano okitegeera ne kati ebyo tuba tetubyegamba tuba twesudiya bwesudiya nti nekya tunaakola ki tunaafunira bwebwe obunnafuusi bwenzijja njogerako n'ebiseera ebiki ebisinga okitegeera moving forward nga ba creatives abana abasobodde okusigala nga tukwatagana kye tuyina okumanya amazima ge tuteegamba nga tukyali ba mukwano bwe tunaagemba agamba nga tumaze osobagana buli omu ajja kirabanga omwataakinga bwe mubanga muli ba mukwano nenzija ku pano nga mpunyanga nenzija ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu n'otokiŋŋamba bw'oli kiŋŋamba nga tusobaganye abampagira bajja gamba onvuma ompondera kati nange nja kikozesa okukwataakinga ng'olutalo nga ndaga ensi nti oli mukola ki oli mukuwaliriza so nga ate singa otyogerako nga tukyakwatagana omuntu asobola okifunamu sesera asobola okikola katonyo keyinza okwanga ekizampo
ebiseera pasa bujinga we yakubira ennyo abasumba awo yakuba kiganda ku by'okusasuza ekisaawe kiganda n'alemeza agana okusasuza ekisaawe laba Katonda bamuyamba hamu ekisaawe n'akijjawo n'adda ku Old Kampala teyaddamu kusasuza kitegeeza nti ayinza okuba ekyamazima yali ayagala kulekera awo naye nga bw'anaalekera awo onajja kulaba nga gwe baagondedde Katonda ekyamuyamba kushiftinga kuva mu kifo kati kyogambye nti ekyokwogerera mu busungu olumu oli kimuwaganyaza lwa nsonga buli kyosindika lyali ekirungi n'ekibi alaba omukuba nawe buli kyosindika gyoli ekirungi n'ekibi alaba okolaki alaba omukuba okitegeera nze sinnaba nnyo mu bintu bino bbanga ddene at least mu public eye sinnabeera mu bbanga ddene naye ebbanga lyemmaze emabega eri abantu bozzenga olaba nga bajja bakola ki nga bajja bakula eriyo brandi gy'olaba nga bwakeera ku makya naawe mula tekikwewuunyisa nga bwakeera ku makya naavuma omuntu tekikwewuunyisa naye eriyo gw'olaba nga bwakeera naavuma omuntu naye weesika munoga okitegeera for example Frank ayogedde ku bantu abamukubidde nga bamugamba naye obadde nga tukumanyi ng'omuntu ajja nannyonnyola g'amazima ye Frank abantu gwe bakola ki gwe bamanyi gwe baagula okitegeera oli basobola okuba nga bamugulira banne bino ebitutu byawule oli society esobola omugulira mu mbeera ye okitegeera waliwo omuntu akuteera omuntu mu layini era nga bamumanyi nti bwe tuba twetaaga gundi adde mu layini tujja kukubira gundi bwe tuba twetaaga gundi akolebwa nti tujja kukubira gundi ekyawula ze opportunities ze tufuna muddeeyo mu maaso bantu ki boodiringa nabo ne audience gy'okola ki gye weetoolooza nabagambako wano nti eriyo ba creatives ku TikTok okwo ng'abantu babawa ssente bavuma abantu naye nga n'amusiikana mu public nga bagenda okwesemberera bati onajja kudduka tayagala nseerabe nti asobola n'okwassociatinga naani n'oli okitegeera ensi esobola okujja negula omuntu ng'ali controversial mulala neetamugula ng'ali controversial tusobola obba ku pano kuno eri yajja okujja olw'ensonga pano eno eri composed of Junior Kasirye Saimo ne Frank naye nga ye amanyi delivery ya Junior ng'era agyagala nga Kasirye bw'onojja odelivaringa nga Junior bajja gamba bugambe Kasirye tetumutegedde naye lwaki gw'olowoozezza nti olw'okuba Junior baamugula bwe bati naye bagenda kukola ki bagenda kukugula bwe bati okitegeera so ba creatives ekimu kye tulina okwebuulirako amazima nti tetuli bulungi nnyo nga bwe tulowooza okitegeera abantu abatalina mulayimulayiti mu mataala mwe tuli ate ebintu ebisinga bye babitukolera so nga ate wandirowoozezza nti affe amaanyi ago tubadde tugakola ki tugayina naye amaanyi gano tugakozesezza gutya kyovola nze nkubiriza nnyo ebintu by'okukola merchandise ebintu by'okukola partnerships mu bizinensi nti Saimo olwaleero osobola okuba nga tosobola tandika restaurant nga sente toziyina naye nga toyina amaanyi agayita abantu okitegeera tusobola otuulawo ne tufunako omuntu gwe tugamba nti owaaye ffe amaanyi tugayina agayita abantu ne show zaffe tunaazikoleranga awo wabula gwe teekamu agakola restaurant naye tetwagala kulanga twagala shares bw'alaba nga tuzze wamu n'empapula zaffe ne tuzireeta kwano buli omu aba nekyasinga ku munne Junior asobola okuba nga akusinga connections mu gavumenti nga woonaaba weetaaga bya license na bikyasobola okukuwabula okitegeera Kasirye naaba nga akusingako mu kubala bizinensi nti kisobola okuba bwe kiti ne weekiti Saimo naaba nga akusingako mu mainstream media influence nga twagala oyitawo Frank Ntambi naaba nga ajja okuba nga akusobola okusingako mu bintu ebya digital na biki nga ate asobola n'okubeera ambassador omulungi owa business kati oli naaba nga ye kyaleese kimu ssente ffenna ne tubala tusobola okukolera awamu mu bulamu bwaffe butwe bugenda okukola ki okukyuka ne bino byonna bye nkugambye tebikola ng'oli omu omuntu bw'akutunuulira bw'ati ng'ozze wekka tolinaako wadde empeekera alabira ddala ng'oyinza okuba oyagala kukola ki mukuba neddi lwe tugenda okunyumya bino ng'ate platform tusinze gikozesa kuyomba na kwevuma ekirala kye twerabira kimu nti ffe bwe twevuma ne tuyomba ne tukaayana ne bitambula n'omwana omupya ajja ku social media kyajja okukola kyokka ate bw'anaatuvuma ffe tumusibe nga twerabidde nti ffe yepeesi gye twakola ki gye twaseetinga olwo abayambukira mu kuvuma kati batuuse balabanga abafunye ekitiibwa kati ate oli wajja okubavuma bawulira nga ate kibaluma naye nga ye bwe yayambuka okitegeera nga tuddeyo wali emabega amaanyi ga midiya gano ge tukozesa nti tugakozesa obubi tujjukire ekintu kimu ebiseera ba Wisdom Kaye bajjo waliwo ebaabeereranga ennyo ku TV emu ey'ennaggulwawo nga bajja naye sheeyo entayale yabanga nnyo kuvuma n'okujereegerera fe abali mu ati abamulumirwa wadde Mathias tetwalina ddoboozi ly'amaanyi ebiseera ebyo nga tugamba ati gy'alaga agenda crashinga singa tuzimbirako eno peesa ey'okuvuma bwe tyatuuka ati yakurashinga ne sheezo ne zigobebwa mu prime time ekyazigobya kwali kuvuma abali mu gavumenti bakkiriza shee zivuma kuba zaali zibakolera mu kaseera ako
bwe zaatuukanga tezibakolera ne bazijjawo naye nga tolina kyekwasa kubanga ne public yali etuuse ng'ezikooye nga bakkiriza nti abantu abo bakola ki bavuma buvumi tebayina mpisa kitegeeza okuvuma n'okwewemula kiri short term kituuka ekiseera ne betwevumira ne batuuka nga babikoye nga tebatyabira abamu bakulu naye ekirirongo ttaamu kwekkeera ku makya ne tukola research waffe ng'ali best ku bintu ebituufu ne twebuulira amazima ne tukola ki ne tukola okitegeera ba creatives ebimu ku bizibu bye tuyina si kuba nti ebivumo tuyina bitini ebimu ku bizibu bye tuyina si kuba nti okwewemula tusobola kukikolako kitini ebimu ku bizibu bye tuyina si kwe kuba nti tusobola okwogera abantu ne bawulira abantu batukkiriza bawulira kyetwogera naye what are we getting from kyetwogera ebyo tusobola byogerako nga tumaze tuula wamu ne tukkiriziganya nti eno tiimu egenda kukola nga content ekole ne ssente kubanga this is the business we are doing olwaleero kulinnya n'amaanyi kaye gakozeewo ne Junior ne Franka osanga bandibadde tebeetaaga mulimu era twandibadde tetudiscussinga nti kaye talina mulimu singa tulina ka business ke tumanyi kayinamu shares katasovu ffenna okubanga twakikkiriziganyako ne tukikola okitegeera era nze tigamba nnyo abaana ku TikTok embaganze gwola abaana ku TikTok ne YouTube z'abalala bwe mmala okuvaawo ekintu ekirala kyekola kwe kutunda engoye zange zino ze neekolera era ngenda neezeegulira ku mini price nentambula nengenda ku nassa n'ekisawo kyange ne bazikola nentwala order zange gye nazitutte bw'osanga nga ntambula byange eryo ndi mu bizinesi yange saagala olowooza nti olw'okubonda bano ogenda kusanga leero nisimawo bantu ogenda kusanga mu BMW ku kkubo gye nvuga nedda ndi mutunzi wa ngoye ezange ate nga nze azeekolera kati sinatuuka ku level employee nga mulala so you know that fact tosobola keera ku matya n'okinkubisa okitegeera nimanyi n'obbasaagiza ne mbagaze ndi muki nze ndi mutembeeyi naye nandiyagadde ogenda ku level eddako level eyeddako nsobola okuba nga neetaaga Junior okubaako byazannya nsobola okuba nga neetaaga Simon okubaako byazannya nsobola okuba nga neetaaga Ntambi okubaako kyazannya ne tugenda kizannya tyala tuli mu kulwanagana okitegeera era bwe mba nga apunzika ensonga eno Simon nja kugamba ekintu kimu ba creatives tukkiriza amazima nti kye tulaga ensi ne kye tulina kati tebimaakinga Thank you Kasirye. Kasi mbade yagala Kasirye navaawo nena byestakkirizzaamu naye byayogera. Okay. Ffe abatudde wano tetuli bakulembeze ba ddiini. Tetuli Yesu Kristo mbu nze nfa nnyo ku nsi. Nze olutalo lwenja okulwana ne Frank Ntambi ne Saimo ne Mwami Kasirye ye muntu okuvaayo nannumba nga sina kye mukozi ebyo ebya views ne shares ne content providing bidda wabbali njagala nnyo ekiwa sitaani amaanyi kwe kuba nti agenda maaso n'okukola byakola ne wabula yamugambako tosobola kutandika kutunu ya saidi eyedefendinga nga tosoose kuvuma lutukozi ya kino ekireese obuzibu si lwakuba nti bali bavuma sibabako kino si kya content providing waliwo omutamiivu eyazze ku kyalo atabaaza ekyalo kakati gwe lusoyaga poliisi eno mbi nekwata omutamiivu musajja wattu go to the real issue waliwo ayagala okwanda mayininga abalala ekyo kyokka professionalism bwebula mu kintu ebyo nabyo yogedde tebikola. The first way of working with this world is to have discipline yourself and respect people. Ekyo kye tukusuubiramu Mwami Kasirye nti ekireese obuzibu si lwakuba nti Junior tewali na lutalo n'olutalo toluwaayiriza abantu bawaayiza eriyo olutalo which war is there tuyina omuntu eyakeera ku makya nga talumbiddwa tavooleddwa tavumiddwa n'ayagala okwana mayininga abalala kakati sebo Mwami Kasirye yaga tutuule wali banange yatuvumye eki we are not that type there will be peace when all parties want peace. Nze kigamba nnyo abantu kyamagero olunaku lumu yalina ekasuku naga tamala emirundi Junior omanyi we yaga oyo simumanyi yani oyo namugamba gwe muvubuka gwe kyamagero namugamba nesi musango butakumanya tibwa sisobola kujja wano gwe Tambi toyogera agubyogera bya kisiru omanyi gwe Tambi oli mwana muto gwe tobimanyi eno industry we cannot allow such a language and anybody by the way nze wemba nwana entalo zange waliwo bano bafaani Junior ebintu ebive mu mwembiri
era sijja bivaamu kwaze sirwana ntalo kuntegeerayo. This is coexistence. Waliwo Switzerland teyina maje, yensi ezimu kuzitayina maje na police. Gendo ta abantu baayo. Leero olutalo lwa Hamas ne Israel lwavudde ku kintu ekyo, Hamas kulumba Israel unprovoked. Kakati sebo yagala batuwemule, yagala bavume bazadde baffe. We shall use the same platform sizakozesa. So mbadde nkusuubidde nnyo okwogera ku lutukozi nti naye bannange ebyo byonna nga tuyitadde ebbali omuntu ono kakati Junior ndi mubi gwe bakuwayiriza ddambo kamera mbu yali twali tubijjeeko omusajja kubuza ekintu kimu kayenga mukyakwatagana yali avumyeko omuntu oba nayogera ekintu ku muntu nga nawe okkiriza nti kikyamu ati siri manager we ate siri tompa buvunanyizibwa nyoko ati lindako goyagala kupa responsibility ezitali zange goyagala ntuuzekayo omuntu omukulu izekayo baavuma tebankwatako era sijja kumutuuza Izaya muleeta ndi mutabani we gwe nze amuzaala nze kakule Franka Ntambi ne bwokera ku macha wamma ono mugana ngono kasiri navuma omuntu yenna terinkwatako izo wojja okundabira lutalo nga nwingide nga bakutte bakusibye awulukamu to court nkubeererewo ochikkiriza esobola okubeera lutukozi ize wisdom kaye eneyisaye kubalala kwa buli omwai nenkwatagana ye n'omuntu ete yawukana sayime engeri gye tukwataganamu ate sijja okwataganamu n'abalala ekigere kwa that's life, that's the reality of life. So akatotandika kututeekako obuvunanyizibwa ati kakati olaba kaye lwaki tebwamugamba. He took a decision. In this world you take a choice. Ochekera kuba kusalawooko bwe ngamba nti ngenda kuvuma Saimo sitandika kunenya ngawe bali baga Saimo oli professional lwaki wabirekamu boleeta wano omutweko n'otula mu kamera eyo giraba ekuteeka waggulu ekusuula kisinzira kuki tebajja kutunenya naye Ntambi omusajja nayogera ebintu ebyo nga oli modoleta aga Junior wetyogeredde wali wogedde tumanye root cause kakati kaye yenko bwe baba amukuza bubi Junior nakayagala oyisa okatogamba wali Junior alina wagambide root cause eriki kati ne mugambe ebimu kubiyiza okubanga root cause kwe kuba nti abantu bano baba kyali bannaffe ebibinga tetulina buzibu ati kati bwe omuntu bwa akamanyiro kano kazaala obutatya omuntu asobola okukola ekintu n'akimanyira n'alowooza kikola kiyita buli kaseera kati bw'ojja n'ovuma abantu nga nkulaba ne sitakugambako naye bw'oliba onvuma nja kuba nna contributing nga kukuleetera okimanyira ekibuuzo nga maliriza kaye nga tavuma Bobi Wine ekitegeeza alundamu kaye alina baatavuma osegera because abalamu nupu bwe bamusasulira ku butulipu osegera kakati ffe atwandamaini omanyi lwaki atulatabuna kati ono Junior ono Franka Ntambi nja bavuma basirike. It is a choice by them. Thank you. Kati wenkoma wawe wo house ukachenjagala kati ebituufu muyina bingi ku mitima era muyinza n'okutegesa wanga 5 ate muyinza n'obutakalira naye out of this show omanyi nali ndabiko ku muntu avuma omuntu ninga gwavuma tamukola ki tamuliko Junior yantumalize ensonga eno nga naye bwoli ng'oli gwavuma tamukola ki tamuliko tamunyega like everything has been done buli kimu kyogeddwa siso yantu Frank ogenda kufunayo ku interview enkaawu okusinga gye wakoze Kasuku how do we move on now netulekerawo okuwanyisika kale problem gye nnina nti side eri nyinza okuba ne mwendikubira essimu yange omayinza ntyanye ekintu kimu ntyanye omuntu ampayiriza mu bulamu bwange ntiira ddala omuntu ampayiriza mbazi sisobola ku understandinga bigendererwa byo nze singa ojja n'onjogerako buli kimu nga bwe kyabadde ng'okyogera nga bwe kyabadde I can confront you either nitutereeza oba nenkuchallenginga oba nenenenya ne bw'ogattamu ebitali bituufu nkuwa time kyova ndi nzikaisi kyamukubira ssimu lwansonga nti mulimu ebitali bituufu biki abategeera mulimu ebitali biki bituufu bingi kati buli woteekamu ebitali bituufu kitegeeza nti oyina agenda oyina ekigendererwa sai kirungi
oliboyi n'ekigendererwa nti wansuza kati beka kigendererwa buli bw'oteeka ebitali bituufu oba n'ekigendererwa kati singa nange nzija noteekamu ebitali bituufu nange nenzija okugezaako okulemesa okujjawo byoyogedde kitegeeza ndi mu kusabotaginga kigendererwa kyo kakati nze nkuleka n'otukkiriza ki ekigendererwa kyo naye at least mwe mbakola ki mbalina sayimo nze kyenteesa can we move on ebigambo ne biggwawo ffe tudde tukole business kale eyaffe sayimo kiri bwe kiti whatever Mr. Kasi has insinuated he's trying to tuzaayo mu kituyita utopia amakyayita utopia that imagined state where everything is perfect ensi eyo nga enkuba etonya mata etonya honey okitegeera but waliwo bayita idealism ne realism idealism omukulu oli kyabaddeko singa kale kino wekiti naye realism eri bweti in any business this is a business tukirizo batugaane abamu kuffe tufunira mu sente obo kitegeera weberanga business nga tukiriza nti business wagenda kubeerawo competition obo kitegeera wabeerawo competition wagenda kubeerawo confrontation oli competition obeerenga omusingako omu agingako obeerenga business ogiwamba fa abali mu mulimu guno tetwawukanako bali mu mirimu mirala nti oli nakeera nateekawo edduuka lye n'oli nateekawo edduuka lye ekiddamu kweroga nti alina singa sales ennyingi mu industry y'okuyimba nti waliwo omuyimbi number 1 naye banna abalemeseza okubeera nga bayitamu bagenda kubeera nga bamukuba nti mu politics waliwo nti ono egundi naye ono ayagala kubeera nga amugjawo agenda kubeera nga amukuba oba kitegeera kyetuyita realism ensi mwe tutambulira nti ne mu bayibuli gye tusinga okukwotinga ennyo nti otuuka akaseera mu chapter zimu kuzisooka nga abooluganda babiri Kaini ne Abel batuuka ekiseera omu natta munne oba kitegeera nti tukkiriza batugaane nature edictatinga nti ensi wagenda kubeerawo okukwatagana ate wagenda tutuuka wabeerewo obutakkaanya n'obutakwatagana tesaawa zino Isirairi ne Hamas balaba bali mu kwekuba esaawa zino America ekwata ebyokulwanisa zisamu ne zirumba ensi ezitalina naki na buzibu n'abaana abato ne bafiiramu nga tebalina ki musango so that is called realism mulimu gwaffe eri etya tukkiriza batugaane nali mpa example ne ngamba nti industry ya blogging oba analysis oba whichever tuyinza okugiyita omukulu we yali akyali nawo omugenzi one for a fact I know wisdom kai yayita mwagala in fact olunaku gundi lwagenda ku papo party mu yali Dubai ojukira gundi nga abatutte nali ne kayeke nyini naye nga awulira kimulumira ddala nagamba isi antujukira waliwo kyali kigamba nti betaddemu ne ticket saawo nagamba kati yali mukono na mulimu gwaffe miyamwe brand balina okubeera nga banoonya bunoonya oba kitegeera naye nga kimuluma because Isima akoze eki agenze Isima bwapa era bonna bamanyi abantu ababiri nzi bombi nali mbamanyi naye okufa kwa Isima yiga Katonda mugwe omusajja yasanyuka mu mutima we yakyukira bayira nze nkugambye sayimo ebyaddala kyenagambye realism ti competition wavuddewo you're dancing now on the grave nti kati industry yo giwambye industry we yetaba entrance abapya bantambinga bazze you're not going to accept that you would have accepted and coexisted singa bantambi bali timid nga banafu tibandi badde competition joli but ntambi azze ku market ntambi amanye kimulese ntambi wadde respect mwaka gwawa abantu bakuwanduukuludde oba kitegeera kati kireeta obujja kireetesa abantu sayimo gakola no pano ya mukaaga genda ku pano yasooka ddala paka kwerikola be comments eziriko 90% tezidiscussing na bitwogedde boogera kimu temukomyawo kalusu genda okebere bino ebintu biri factual bireka digital 12 mugende mukebere na everywhere so kitegeeza omuntu oyo tatwagala ge mazima the guy doesn't like us and we don't like you too omuntu nga tondiisa nga tonywesa tolinako luganda kunzi agakatonda muguno wondo tere mundu ezifaanana zitya sigenda kutya kwenganga bino simanye no business tukwataganire wamu nedda tuyinza obutakwatagana wamu nga tolina kyogenda kukola in fact nga existence yo mukubeerawo kwaffe ng'abo olumu egenda beera toxic nnyo nga we are better off nga toliiwo so yoyo mukulu wisdom kaye yes nekisembe bana abantu tibalina okumanya fena tuli boogezi tusalawo obusazi tugamba luno sigenda kwogera bweni na yes oli kyagambye
singa omuntu akwata n'avuma taatawo n'amuteeka mu mboozi g'osuubira omuntu bw'agenda kudda mubiri kale bambi tukolere wamu okitegeera. Yes, nze gayi yali ku radio nanjogerako be yanjogerako ebiyitirivu ennyo ebikyamu ebibi kati nga people expect me ntambi oyo na diplomat bambi agenda kujjajira nedda mukwano omuntu nga ali ku brand yali mugisa mutomi. You have to come and fight for it. Nti olaba tulwana interest zitali zaffe oba okitegeera. How about young? Thank you Ntambi for your submission today. Karuswa nesonyiwe. Thank you Mr. Karuswa agenda wali ngenda wana ate musinga platforms. Thank you Mr. Esawa zino KBS yampise bulula mpaka to analyze film. Aba Bunyoro TV bampise to analyze economics. What are you going to analyze gwe Karusu? Thank you Mr. Ntambi. Thank you Mr. Ntambi. Sebo njagala tumalirize. Nyanze kulabanga omuntu omwangu solo era ndi mwangu ku TikTok ne weechanga era ndi mwangu era nsaba tusolo bimaliriza byonna ne biggwe ne tuddawo ne twakola kyane gamba era nadereka kamera ati bayiza we kaye singa atula butuzi naffe fe bayita abasiru natuulirizaako naffe ebituluma ekisegera naffe tulina bye twamukola osanga ebikolaki ebimuluma ekisegera naye omwami oyo abo nze ndi bulandi kati abo nyizo tulana baabo ono John ya mwana muto nzolezo jukira we yali angamba tukiriziga yateereki so n'olwekyo nze njagala nnyo emirembe era sayimu tuze tukola ebbanga si ttono kitegeera sina buzibu na muntu mu industry nze Ntambi bwatulano mwami Kasirye yatulano mpulira essanyu kubanga kipa essanyu okulaba nti balina information gye bansinga nze Junior nzikiriza mangu embeera ate netambula neki nze nasooka nenvuma alien skin nze ekinyambye ku media you should be flexible tulimira ku position yemu kama ulire gachuka fuche kituyambye isima kye yayina kyanetondere mu kamera kanange ninabe ensobeza akasola beto yabuka nekitu kasimu kano nti wae muganda wange nze Ntambi nti baba ekitu ekyo wayogedde tekyasanyusiza zebadde ndowooza tuwabadde twetonda mangu nti wange nsonyiwa ndabika nakoze eki nayiseewo kana fe abali wano siffe baki siffe batuukirivu mbuuza Junior ndi mutuukirivu nedda naye njagala nnyo mpa ensonga nze nali nsuubira wisdom kai actually ebibe nanga biwedde sige ankubire angaiti omanyi Junior olabika wantegedde bubi kindeetera okubirivinga ti omuntu ono tutambulira wamu nero so akera kubacha ku program yakera wakasuku oyo nze mukwano gwange wa sajaja na wa speech ku graduation yange kati ngofa ngoleke dame tibane ebyobugagga byange estate yange njirekedde wisdom kaye atima aye mukuza w'abaana bange sijeje mizimu ejidda kati katonda bwakulaga omuntu omuntu wa character y'omuntu ze nasoma psychology when a person shows you who he is the true character of him don't beautify it mwami kasi abadagala okubeautifying empisa z'omuntu oba kale ate waliwo byakale we are professionals here we respect us we respect you so I expect wisdom kaye to swallow his pride aje wange oba mmwe samufalowinge yammwe eze bwampita nzija if he wants to talk ngayagala twogere singa abeera wa agira gundi kisoboka musobola okwogera I have been waiting for that because ate bwensanyawo ekyo bino byennetu teekamu ebya professionalism ate awo mba mbivuddeko ddeni kiba kitegeeza mba nina nange ekigendererwa kyange nze if there is any diplomatic solution nze sobola n'okugenda ewa wisdom I tell him what I don't want him to ever do again. If he's willing to listen to me. If he wants to continue on those useless programs undermining me, the war has not started. It will just start. And I can promise you, I can give you full dose. Thank you so much for your submission. That's it. So kati nkyendyaga otereezaamu katini wano baganda bange bano balayika banfunyemu bubi omanyi bwe natandise mbagamba nti bw'oba oyogera n'omuntu nga mukyakolagana
oba ne chance eyisaawo bingi biba tebinnafuuka lutalo biba tebinnafuuka ataako kitegeera lwaki nsobola okwogera kino kyendyogera wano nabo nga weebali lwansonga nti bo tukyasobola otuula ku mmeeza yemu okitegeera ne tubaako amagezi ge tukola ki ge tuwaŋŋana era nga njagala obajjukiza nga Junior yabadde agamba root cause ebiseera ebisinga nti kale osobola okugamba nti akikoze gundi kankole ki kammuleko okitegeera nekitegeeza agenda kimanyira naawe akikole ki naawe akikkole kati nze kyenjagala tuteekewo okuba nti tusobola okwogerezeganya nga tukyakwatagana nga tusobola okwogera ku biki byetukola ki byetulabye ng'ebikyamu ekitegeera ate nekira tusobola okutunuulira ffe betusikira betuli mu kuddira mu bigere kubanga gamazima kino si ffe twakitandika abali mu music abapya abakajja si be bakitandika ekyokwogera si ffe twakitandika abayimba kati ebyokuyimba si be bakitandika okitegeera naye omulembe oguvuddeko tusobola okuguyigirako ne tumanya entalo ze balwana bwe bati ne bwe bati zasinga kugattako bazasinga kutoolako kati ninyo kamalirize entalo ze balwana bwe bati ne bwe bati zasinga kugattako bazasinga kutoolako ekyo kisobola okuyamba okuinforminga decisions zaffe nga tetunalwana oba nga tumaze okukola ki nga tumaze okulwana industry bwe tunasigala tulwana bwe tuti enasinga tugattako nofo gigattako banasinga tutoolako oba tunasinga okitegeera ekitunga ekyo tusobola otunulira background yo ne tulaba thank you jatumalirize saka mali tukonone energy tugenda ku kirala onona ne kyebadde mbuza kasiri osubira wagenda bawo olunaku oba omwaka oba generation nga twagenda kubeerawo butakkaanya tekisoboka bo bugenda kubeerawo there is no immediate solution for butakkaanya that is human nature enti mu myaka giri 1800 byaliwo mu 1900 then 21st century that is it let us accept nti human nature yetutriggering okubeera nga tugenda kuwangalanga bwe tuti era nze kino ekiriwo si kyevuma human nature yekidictatinga era oli waba akyagala okusigala nga alwana naffe we shall fight wanasigala okubeera nga akkiriza n'agira naffe tujja kugira moderator omuddizi omuzindalo thank you so much mu mboozi zino nga bw'oziwulidde omanyira kuba kati nnaku zino YouTube because there is money and stuff kati waliwo yinza obbaala byepaneno nga kyagyetaagamu kujjamu kwongera kusoggola naye nawo let me call upon omuntu ali eyo from a responsible position nga kumanyi buli omuntu bw'ayogera omutegeera Junior omuwulidde entambi omuwulidde nze I know we can pick it from there okusobola okufuna solution however nze mmaliriza bwe nti bazadde baffe tubamanyi muzoma wange ne bwe mbanjogera n'angamba oli akaki nga sinnamuddamu kyendya nsooka kuseka kuba ndaba abanyingidde nnyo kati atandise n'okumbooza kyengendo ane wenseka naye n'akiriyalizinga nti era nga agattamu nze kyali maamawo so tuba twakula mu myaka gyonna tuyinza okusingana mu myaka bwe twetongola tuba tukoze eki so ekitugatta ffena is respect so singa tuwaŋŋana ebitiibwa mu position zonna ze tulimu tusobola okuwangula woba oli mukulu nnyo ng'oluddewo si musango gwange okubanga najja leeti nange nkyalina ebyange